Basebo ne banyabo mbaniriza nnyo ku channel yaffe ennungi The Ugandan Dream. So leero tugenda ku kaalo kaffe bakayita Kalambi, waliyo ploti gye batunda eri ku kyapa kya Myland Title. Tugenda kugirambula, ngenda babuulira ebbeeyi yaayo. Olugendo luno tulutandikidde wali ku Busega roundabout. So mujje mungoberere, ngenda balaga obugazi bwayo, eri ku lusozi teri ku lusozi, ebyo byonna mugenda kuba mubiraba mweno video. So mubeereeko temuvaako, tugende maaso. Kati tuvuddeko ku pikipiki, tuvuddeko wano ku main, tugenda kukkirira wano. Ndowooza olaba ploti eri eno tugenda kukkirira, naye tulina olusozi lwe tugenda okulinnya. Ndowooza olaba ekifo kiri mu kifo nga ekifo kyakula dda. Ndowooza olaba obupande obuliwo. Kalambi Mixed Day, waliwo amasomero, waliwo machachi, waliyo Zion Uganda International Ministries, waliyo amakanisa mangi wano, amasomero. So mujje tugende tulambule eno ploti, giteekemu ssente zo. Ettaka teririmba, teekamu ssente zo. Mu myezi 6 mu mwaka gumu ssente zo ziba zivaayo. Oba yagala ogitunda ojja kujjayo ssente zo, oba yagala gizimbamu ekifo kino osobola oteekayo apartment zo. Ndowooza olaba tuli ku main kwennyini. So mujje nange, mujje tugende tulambule tulabe ekigenda mu maaso. Okay. Kumbi. Okay. Kale wali ku busozi wali. Okay. Kale basebo ne banyabo kati woba oli wekka ng'olinnye boda eyinza okutwalirawo 2000. Si wala nnyo, tugenda kuwulira olusozi lwe mulengera wali. Abali awo bonna babyapa Myland Title. So mujje katulabe oba tusobola ofuna wano ka boda. Yeri main kwe tuva kweri main wali eri wetuvaawo. Kati katulabe oba tusobola ofuna wano boda esobola otwongerayo naye nga bwe tutambula. Yes, so asebo tukyagenda maaso n'olugendo lwaffe luno olw'e Kalambi. Kati tuli ku kaalo kennyini aka Kalambi, tuvudde ku main road tugenda okulambula eno ploti. Okulinnya takisi mpaka mu Kampala wakati zibeera 2000. Ezo ssente muziwulira ziba ntono nnyo, kitegeeza ekitundu kino kiri kumpi ne Kampala. So oba oguze wano ettaka lyo ng'obudde bukyali, osobola okufunamu ne woba otaddewo apartment ne wegiba mizigo. Ndowooza olaba ekitundu kijjudde abantu, amaduuka mayitirivu, buli omu atunda kyasobola. Agamba ekitundu kirimu ssente. So baana abasobola okubeera eno bapangisa, bantu abanoonyawo okusula eno abapangisa obafuna bungi, naye osobola okufuna ne bano abapangisa abali executive, bano abasula mu bikalina. So eno ploti ng'oli mu Amerika, oli Bungereza, ng'oteesezza ne nannyini n'akusalirako akatonotono, gigule, ojja kukolera. N'onooba oyagala gitunda ojja kusobola ogitunda nga wayiseewo akaseera katono nnyo, kubanga ettaka likula buli kanaku. Kyapa kiri original. Bw'oba okyagala nja kuwa ennamba ya nannyini, mwogere muteese akabeeyi akasembayo, naye nga gwe manya eri mu makubo matuufu. Plot number, block number, byonna ngenda kuba mbikuwa. Tukyamira wano. So banaye tutuuse, laba akasozi kano. Wobeera wano nga tugambe oguze eno ploti eno view yo, oba olaba luno olusoga. Oli Kampala City. Yes. Eri Pearl of Africa Hotel. Kiri ekizimbe kya ministry kya government, kyezimbe ekipya. Neerabidde. Yes, that's Mapeera.
so wano ne Naggulu buli obulongooti oli Naggulu buli eri obuwanvu ennyo oyo Naggulu so oba olaba Kampala ng'oli wano olaba ekyalo ekyo kyonna olaba projekiti ya Mirembe Village Ssentema yiri wali eri mulaba ziri ennyumba ennyingi so wano view ya mulembe nnyo akawewo kali fresh so sente muziteeke banaye mu ttaka temuteeka mu bizinesi bye mutategeera nga temuliiwo bw'omala oggula eno puloti togenda teekamu mafuta togenda teekawo mukozi gw'osasula musaala egenda beeraawo ate ng'erinnya kati eno estate olaba ya miliyoni ezo zonna ng'ate enkalu bweti manya wano oli ku hot cake wano wa bay ekitegeeza wano puloti zigenda tuuka zirinnye zigende mu miliyoni 2-3 so gula kati oleme kwejjusa. Alright. So tukyali katebero kawanvu. Okay. Ndowooza olaba waliwo ono otali ku kyapa Alright. Wano walungi nnyo walungi wasaana wanyuma emiti sozi lwa kizungu nnyo en apartment zikikuba so bannange ekizimbe kiikyo ayino bagitutte dda bagitutte eno ddwaliro ki wow banaye musooke mulabe project eziri eno mulabe ekizimbe ekyo ago si maka ga muntu yandiba eddwaliro oba ssomero eyo project y'amaanyi bannaye so muteeke wano sente wano tuli mu kigagga wano wanfaananira ekifo kye bayita Makindye mu kizungu lusozi kati muno mubulamu miti yes okay okay basebo ne banyabo mbaaniriza nnyo ku channel yaffe ennungi The Ugandan Dream Luganda amanya gange nze Kato Benjamin leero tuli ku kyalo Kalambi waliwo muganda waffe atunda ploti ye eri ku fuuti 10 ku 10 bwe batyo bwe bupimo bweriko agitunda miliyoni 120 ekyapa kya mailo so tugenda kugitambula tulabe waweetandikira na waweggwera naye ajagala miliyoni 120 musobola otuula ku mmeeza ne muteesa akabeeyi ne mulaba naye nga ye agiramula miliyoni 120 so ndi wano n'omukyalo ono agenda mukyala Immaculate agenda kuba atubuulira atulaga waweetandikira na waweggwera ettaka lino litandikira wano nga tubala fuuti 10 ku 10 kwe litudde fuuti zino bw'otandika wano olwo tutambula tugende awali akayinja akalala kwegamba ploti yonna baagi eriko obuyinja eraga weetandikira so baagipima bulungi ba surveyor so njagala omanye nti oba ogula ekintu kituufu ate eri ku lusozi olaba emirongooti mulaba emirongooti mulaba banneighbor mulaba ebizimbe ebyamaanyi ebiriwo so kati tugenda kayinja akalala ku miliyoni 120 zokka naye nga musobola okutuula ku mmeeza ne muteesa yes kakati akayinja akalala ke kano lwakuba kamenyebwawo kamenyeka naye nga akayinja akalala ke kano ke kandibadde katuulawo wano naye kamenyebwa so tutambula 10 kyaffe 10
100 ku 100 kati wano 10 twambuka ne 10. Okay, katogambye ne mmanju weno plot wali ekkubo eryambuka. Yes. Ekkubo lino lye tulimu lye tutambuliramu lyekkubo eritwala baneiba bano boolaba. Okay, bano lye libayingiza mu estate. Lyekkubo lyabwe. Okay. Bwe litibe lirina okuba nga lijja. Okay. Kati katugende kayinja kano akaddako wale 10 okuva wali paka wano. Akayinja akaddako keeko. Keekano. Kati wano waliwo amaggwa omanyiti wakwatawo akasikosiko wano. Kati keekana akalala. Okay. Kati ova kayinja ako oyambuka bwoti n'omalayo. Okay. Wewali ekkubo. Ekkubo liggukira wano waggulu wano neriweta nerijja ku nsonda wano. Okay. Kati akuuma kali waliwo n'akalala wano. Waliwo ka bendi wano. Waliwo ka angu wano. Soka anga akaliwo. Ekkubo eryo. Okay. Akayinja kano nga bw'okalaba wano bwe kali wano. Yes. Liri bwe liri. Nyawo. Naawo. Ekkubo. Okay. Bakkiriza wansi bweri. Ne libatambuza ne bakkirira eyo. Bano banneiba boolaba bakkalina. Lino lye libatwala liva eri wansi. Kuba wansi. Okay. Kale. Then wantuddayo. Kati ne tuddayo emmanga wali. Lino ekkubo lino teririiwo. Lino ekkubo tewali. Tewali kkubo lino. Naye baaliteekawo olw'okuba nti abakola waggulu era abazimba baagala okuyitawo. Okay. Naye nga tewali kkubo. Tewali kkubo. So abaaguzeewo asobola okusibawo ekikomera oba ssenyenge n'assaawo n'obupande nti tewakkirizibwa. Ku kyapa teririiko ekkubo eryo. Eryo liriko lino eriri straight. Kwegamba ne lino teririiwo. Lino. Era nalyo teririimu. Era baneiba bali bebawaganya. Okay. Ne bayitawo naye nga tewali kkubo. Oba omaze okusasula then tewali kkubo. Okay. Naye kambuze tebiriimu nkaayana. Kubanga ettaka lyaffe teririiko nkaayana. Liri makubo matuufu lya kyapa teririiko gamba nti ate liriko ono skota yaliko oba nti ate liriko abantu babiri. Ekyapa kiriko omuntu omu. Omanyi abantu abasinga bwe bagula amapuloti tebakkiriza amakubo yita mu mapuloti gaabwe. Lwaki mwakkiriza abantu bano ne bateekamu amakubo? Abantu abo lina ekkubo wadde nti lyakkirizibwa ne babeera nga bayitawo naye twali titwabakkiriza mu mateeka tetubakkirizangako. Naye nga bw'oba oguze osobola okujja gwe kennyini ku kyapa ekiriko kiba kikulaga. Kubanga ku kyapa kwennyini mu kyapa mwennyini temuliimu kkubo wakati. Wabula ekkubo liriko straight nga limutwala gy'akola ki? Gy'alaga. Kitegeeza wano ewange yakola ki? Ya trespassinga. Yes. Kaakati bw'oba omaze osasula ekkubo lino oliwaddembo ddiziba ku ssaawa eyo ku ddakiika eyo. Okay. Kale ndowooza banaye muwulidde kati akayinja akalala kano. Okay. Kati kagenda mpaka wali ku kale akayinja kali akali wali. Naye ng'era naawe nga gwagula kyemanyi nti bw'oba oyingira bw'oba ng'ozze ng'oyingira era lyekkubo ly'olina ekkubo osobola oddikozesa ly'olina okukozesa n'oyingira ku polotiyo then n'ogirongoosa bulungi nnyo n'otandika ekitegeeza wali tewali kkubo wali. Eyo poloti nayo era nga bw'olaba era baayisaamu ekkubo nabola nange baayisaamu ekkubo. So liri si kkubo bannange, ekkubo erya poloti entuufu lyerina eddene lijja najja n'ayingirira wano. Okay. Bwekityo bwe kirina okubeera naye ng'era nga bwe mulaba awantu wonna walungi. Kifo kiri walungi. Oyimirira kuno n'olengera Kampala. Buli ekifo e Kampala oba okikola ki? Oba okiraba. Oli e Kampala wali 2,000 zokka mu taxi okozesa 2,000 zokka oba otuuse e Kampala. Okay. Kati ndaba waliwo ekizimbe eky'amaanyi kye basitula wali. Ekizimbe ekyo eky'amaanyi ekisitulwa ekyo
maybe kiyinza okuba nga naffe tusuubira okuba nga liyinza okuba essomero oba okuba eddwaliro ku bibiri. Kizimbe kyamaanyi nnyo era nga bwe mukiraba. Bayita we ku lusozi kuno abazimbyeko bonna era ndowooza balaba ebizimbe ebiriko ebizimbe birungi by'amaanyi walungi nnyo. Naye kale kyembagaddeko eno ploti temugiseera banaye miliyoni 120 fuuti 10 ku 10 ate ziri ku lusozi waggulu. Teri kwekwasa nti amazzi ganaakuyingirira. Yes, lusozi naye eno eri ku lusozi. Sente ntono nnyo ezo bannange oba oli ku kyeyo 10 ku 10 gwe manya oba oguze ploti zezi 2 ku miliyoni nga 6. Ate oluusi oyinza okwogera ne nannyini n'akugiramu akatonotono naye nga tebaseera mu kituufu ate nga kyapa mayiro. So ngenda kuwandika ennamba yange mu description below wobanga oli serious nsobola okuwa ennamba yo n'omukyala ne mwogere ku WhatsApp kwoli kati ennamba ye naye omutimbagano guli fane so ateekawo nnamba ye kubanga akubeerako abantu abakyamu bangi kati mani nosengejja ani gwe ngenda omuweereza. So ennamba njagiteeka mu description yange eya WhatsApp na bulijjo gyeri mugimanyi woba owuliranga eno ploti wandijaagadde yes ngenda kuwa ennamba ye ebya ssente nteese mwaba n'amanya nze ojja kunzirira nze ndiwonga kutuusa ku oyo omuntu wabeerawo ekintu kyonna nze amunoonya. So mulabe video mugisharing esindikira mikwano gyo manye ettaka wano mu Uganda ettaka likula buli kanaku tuli kalambi walungi nnyo kumpi nnyo ne Kampala kati ava entebe asobola oyita ekibuye ava entebe ayita ku express n'ajoininga Busega then from Busega najja Bulenga kalinga yes kaboda ka 10 Bulenga then ngoli Kalambi kumpi banaye kumpi siwala nze neewunyiza nnyo obwedda manyi tugenda wala naye ngenza okulaba dakika 5 nga tutuuse. So n'olwekyo banaye sente muziteeke mu ttaka temuteeka mu bidduuka wano simanyi owino simanya wali kwa Arcade mu Old Taxi Park tokola business bagenda kubba sente zo ng'oli ku kyeyo. Sente ziteeke mu kintu kimuttaka. Laba ekitundu nga bwe kikola, laba ebizimbe ebiriwo banaye laba ekizimbe ekiri awo ng'ongamba miliyoni 120 oli mu America oli Canada muyina sente muli UK manya nti buli plot oba ogiguze miliyoni 8 ate ng'eri ku lusozi nze ngenda mulaba ku channel nteekayo zi video za plot naye ng'ogenda eyo mu kyalo ne bagamba bagigula miliyoni 7 eno eri kumpi n'ekibuga lusozi miliyoni 120 ate ng'osobola okuteesa n'ono nannyini n'akugiramu kaakugidde. So n'olwekyo yeno video olunaku lwayo gye tuleese banaye ekitundu mukiraba gaagano maploti abantu bazimbazimba ddala b'olusozi bali ku lusozi bannaye mulabe ezo sente ze bagambye sente ntono banaye mugule ettaka lino ligenda bakolera nga tebannalitwala banaye musooke mulabe ekiri eno this looks amazing. Kale wobeera wali obadde tusaakimanya nti eno waliyo ennyumba ennungi bweziti bannaye so oluli oluguudo lujja kukolebwa lwe lugenda ku estate ya Sentema. Basebo ne banyabo mulaba ebizimbe ebiri wano tosobola kuzimba kizimbe kifaanana bwe kiti mu kifo nga kino nga olowooza tekijja kukula kiina amasannyalaze ndaba amayumba ng'olowooza ono yali tategeera okuzimba ennyumba bweti agenda ogiteekawo ng'amanye ekifo kigenda kukula. Laba ebikomera ebiri wano laba abasajja ennyumba ze bazimbye wano amasannyalaze weegali n'olwekyo bano abaazimba bino ebizimbe si balalu bakimanyi nti enkulaakulana ekola ki
ejja ate egenda kuba y'amaanyi. Ndaba abasajja ebizimbe bye basitula eyo, bizimbe by'amaanyi. Million 120 ezo ssente ntono ng'oli ku lusozi luno bannange, era oba oyina ssente ekintu kiteekemu obwangu tugule lino ettaka ng'obudde bukyali, riri mu makubo matuufu. Ndowooza mulaba eno waliyo ebizimbe eby'amaanyi ebisituka mu birabo. So teeka ssente w'okola ki? W'olaba. Toteeka ssente mu kiduuka, ziteeke wano. Ogenda okuva mu Amerika ove Canada nga awantu ewagula million 120 bakugamba kuwaawo 600-7 lyerino ettaka ndiraba ligenda mweru. Kati eri wansi oba ogenda mu kabuga kalala akagenda Ssentema, ekkuba erigenda Ssentema omudde eyo. So eno yonna baasalamu dda maploti. Ettaka lyonna eno mmalamu ndowooza mulaba. Ebifo we biti bibeeramu bagagga. Makindi ekizungu naye yakula bw'ati, naye gendayo olaba oba wagulwa. Tewagulwa, balamulayo buwumbi. So mugule wano, muteeke wano ssente. Abaana bibyo ebikomera baazimba dda. Katulinde tulabe kye mutugamba, tujja kuddamu. Mukama abakuume, mwera.